Kwawedde era nkubiriza omukulembeze w'eggwanga yayiseemu President Yoweri Kaguta Museveni atwegatteko eyakwata ekyokubiri omwami Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, abaali beesimbyewo mwenna, babloggers ababadde aba People Power, babloggers b'NRM okuli Bajo Events, okuli Ismail Lexus, okuli omusajja basajja Mivule jjajja waffe, okuli omukulu full figure Ashibakato, babloggers ba People Power okuli Lumbuye, Penge n'abalala mwenna, nti akalu kawedde bwe katyo era President Museveni agenda kulayira. Kye twetaaga okukola kye kiki nti amazima gali bwe gati, abatulaba audience yaffe be bantu baffe aba wansi, 80% nga bambi tebalina ssente, 70% nga bavubuka abatamanyi kyakukola. Mbadde mbasaba ffenna tukwataganire wamu tuyambe abavubuka abo, kubanga amazima ffenna abali ku social media, ffenna be balaba basereebo bannabyabufuzi tubasingako. Kakati mu kubasingako tubayambe, okwe kusaba kwange.